kweyama mu maaso ge kyensi ne bwerikwata ekizikiza okufaanana kutya tulisigala tukola kino kye tuteekwa okukola kubanga ekyo kye yatuyitira okukola. Ebirala byonna birigaana, ebirala byonna birifa, ebirala byonna bisobola okubeera ki, naye kino tulisigala tukikola bw'alibanga akyasiimye. Kale tumwebaza olw'ebyo byatuwadde mu sabbiiti eno, tumwebaza olw'ebyo byatuyisiza mu sabbiiti eno, era twongera okumusaba yongera okutunyweza tuleme okumenyeka okulekayo okukola kino oba okunafuwa okulekayo okukola kino. Nammwe mbeebaza abakeera ku puroguramu eno, abagifudde kyeri, abagiwagira, abagiwuliriza naye ne mutakoma kuwuliriza ne muteeka mu nkola. Njagala okusaasira ennyo abayita mu kusoomoza okw'enjawulo, abayita mu bizibu eby'enjawulo, abayita mu mbeera zonna ezikaluubiriza. Tewaliiwo kubo ddala okuggyako okwesigwa ye n'omwoyo we n'ogobera eddoboozi eryo, ebisigadde byonna n'obikka amatu n'okola ekyo ky'oteekwa okukola. Abafunye ebirungi temukitwala ng'ekya bulijjo, kubanga si bangi abafuna ebirungi ebyo bye mufunye. Ku ssaawa zino waliwo anoonyeza ddala ekyo kyennyini ky'ofunye, gw'okifunidde mu kiseera kitono, naye ate ye amaze emyaka 2-3 akinoonya. Kale bw'oba ofunye ekirungi weebaze Katonda wo kigwakwawudde n'akuwa ekirungi, era bw'aba akikuwadde kirabirire, kikwate bulungi, kiwe ekitiibwa osobola okukifunamu omukisa. Olunaku lw'enkya lunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Nalowoozezaamu nti oba oli awo twalyogeddeko ku kigambo ekyo mu puroguramu Manya ky'oli, manya omulimu gwo. Olwaleero ennaku z'omwezi 7, mu Luganda kye bayita enzingu 7, tuli mu mwezi gwa Mugulansigo, omwaka gwa Mukama waffe 2020. Katonda ateekwa okuba yali ayina baayogera nabo banne, n'agamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe ng'era ayina enkola zaffe. Omuntu eyayogerwako teyali mukazi oba musajja, yali muntu, kubanga omuntu tayawula oba mukazi oba musajja, yali muntu. Wabula bw'amala okutonda omuntu oyo oba omwoyo ogwo n'atonda omubiri gw'omusajja, gwe yasookerako ddala n'aguteekamu omuntu ono, era ne gufuuka omusajja. Omuntu ono yayingira mu mubiri gw'omusajja n'afuuka omusajja. Era wali mu Lungereza let us create man kigambo kiva mu kigambo ky'Oluyudaaya ish ekitegeeza omwoyo, man tekitegeeza omusajja ayambadde empale oba taata w'abaana. Man kitegeeza mwoyo, kyova olaba nti n'omukazi abeera man. Era abaana ba primary babasomesanga science edda nga batugamba nti man is a living animal, naye nga bategeeza both male and female, oba omusajja n'omukazi. Wabula omubiri ogwasooka okutondebwa ku nsi gwe mubiri gwange naawe omusajja nfaanana, ng'ogw'omukazi tegunnaba. Katonda bw'amala okugutonda n'agussa mu Eden, sijja kugenda mu makulu gaakyo, manyi abantu bangi kati abakiwuliriza, naye bw'amussa mu Eden oba gye tuyita ennimiro ye Eden, n'amuwa amateeka. Amussa mu Eden ng'omukazi taliiwo, n'amuwa amateeka ng'omukazi taliiwo, n'amulagira ekyokukola okulabirira ennimiro eyo ng'omukazi taliiwo, n'amubulira bw'ateekwa okweyisa omukazi taliiwo, n'amala n'amuwa etteeka erisembayo, birala byonna bikole, naye kino tokikolanga. Byonna bikola ng'omukyala taliiwo. Bw'amala okutegeera nti omusajja ategedde kyali, ategedde obuvunaanyizibwa bwe, ategedde amuwadde obuvunaanyizibwa, amanyi bulungi kyateekwa okukola, ne gy'alaga n'alyoka agamba nti naye tasaanidde kubeera yekka, tumukolereyo omuyambi.
bw'ogenda mu Genesis chapter 2 verse okutandikira ku 18 n'agamba tumukolereyo omuyambi. Teyatonda muyambi, yakola bukozi. Bw'oba osoma okuva mu Lungereza okudda mu Luganda ojja kukitegeera nti bwe yali ayogera ku mubiri gw'omusajja yagamba tutonde, yatonda. Bw'oba otonda oba tolina kyolabirako, otonda butonzi n'oteekawo. Yatuuka ku mukyala n'agamba tumukolereyo. Okukola okozesa obeerako ne kyoyigirako, okozesa ekiriwo n'okijjamu ekirala, era kyovula nti ekintu ekikoleddwa kiweebwa obudde bungi n'okulowooza kungi. N'akola omukyala, ng'omukyala azze okuyambako omusajja ono ategedde ky'alina okukola, gy'alaga n'amateeka agamufuga, azze okumuyambako okuggusa obuvunaanyizibwa obwo. Ekitegeeza omuyambi yatondebwa okujja okukuyambako ku ebyo by'omaze okutegeera obituuse gy'olina okubituusa. Ekitegeeza omuyambi ajja na buli kimu kye weetaaga okusobola okutuukiriza ekyo ky'oyagala. Era buli mwami ali eyo nga yategeera kyali, nga yakitegeera era n'akibulira omukyala nti eno gye tulaga. Katonda amuwa ekisa. N'omukyala eyategeera okuyitibwa kwe mu nnyungire eyo ey'ababiri, Katonda amuwa ekisa. Era wano we njagala okwebaliza abakyala abayimiriddewo, abagumye, abafubye okuyamba abaami baabwe okuggusa eŋŋendo zaabwe n'okuyitibwa kwabwe ku nsi. Kubanga amazima omukyala okuyitibwa kwe kwe kuyitibwa kw'omwami we. Era bwakutegeera ne bakusitula, omwami bw'abaako kukyatuukako tebawaana mwami, bawaana omukyala, kubanga kirowoozebwa nti gabeera maanyi ga mukyala agasitudde omusajja oyo okumuyambako okumutuusa gy'alina okulaga. Abakyala basobodde okuyimirirawo, era njagala okwebaza maama wange olw'okuyimirirawo wakati mu kusoomooza okw'enjawulo kwe yayitamu nga ye, n'asigala nga yeewa ekitiibwa, n'asigala ng'awa abantu abala ekitiibwa, ate n'awa okuyitibwa kwe ekitiibwa, n'asobola okuyimirirawo okwongera ku musingi ogwaliwo ffe tusobole okubeera kye tuli. Abakyala ab'engeri eyo si bangi, bakusanga abaguma ne bayimirira ne batoonoona musingi gukoleddwa, ne basigala nga beewa ekitiibwa wakati mu nsi etabawa kitiibwa, ne basigala nga bakyakola obuvunaanyizibwa bwabwe wakati mu nsi nga tebayambiddwako, ne bayimirirawo okusobola okukola bye balina okukola. Era wano njagala okujjukira abakyala, maama ne jjajjange omukyala, Mungu yonna gy'ali amusaasire, ayongere okumutangaaliza gy'ali, mugenzi Suzaana Serunkuuma, abaawaayo okuzimba omusingi bakadde baffe gwe baasanga, ate naffe gwe twasanga, gwe twasinziira okusobola okuba nga tukola kino kye tukola. Si maanyi gaffe, si busobozi bwaffe, wabula ekisa kya Katonda n'ebyo ebyakolebwa abaasooka. Nina obubaka bwe nakola ne ŋŋamba nti ensi y'enkya egenda kukulira mu mbuto z'abakyala. Mu program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Tosobola kutegeera mulimu gwo nga totegedde ky'oli. Omukyala tategedde kyali, tasobola kutegeera mulimu gwe. Ensi y'enkya egenda kukulira mu mbuto z'abakyala, bamaama baffe, bakazi baffe, bannyinaffe, mikwano gyaffe. Wabula oteekwa okwebuuza, ogenda kukuza otya omwana oyo gw'ositudde? Musajja bw'anaaba taliiwo, ogenda kwonoona musingi omale obuzaale osuulaawo. Edda bajjajjaffe baazimbanga amayumba, baazimbanga ga ssubi. Enju ey'essubi bwe yabanga eserekebwa
wakati basimbangawo empagi ennene. Empagi eyo bwe yayambukanga waggulu, obuti bwonna obulala oba obutiititi obulala bwonna obusereka bwonna bwajjanga ne buyungira ku mpagi eyo. Omubi ne bwe yajjanga n'asikamu ku kasolya n'abaako omuti gw'asikamu, akasolya tekaagwangamu kubanga empagi seddugge eya wakati yasigalanga eyimiridde. Naye enju bw'eba eneegwa bali empagi eya wakati. Empagi eya wakati ye mukyala. Amaka gafa bo bwe basigala nga batunudde mu kkubo gye balaga, ne bwe basikamu emiti egiserese, empagi eyo ne bwesigala yokka eddamu n'eserekebwako ng'ekwatibwako emiti emirala. Ekitegeeza nti bw'etegwa ennyumba tesaanawo. Kale mmwe abasobodde okukuuma amaka gammwe ne musobola okukuuma ekitiibwa kyammwe wakati mu kusoomooza okw'enjawulo, ne mukola bye muteekwa okukola, gubeera omukisa eri abaana be muzadde oba abaana b'endaa zammwe, basobole okukungulira ku ekyo kye musobodde okukuuma nga mwewa ekitiibwa ate muwa ekitiibwa kye muli. Omukyala bw'atayimirira, omwana ayinza obutatuuka wala. Naye njagala okubategeeza nti omwana omulenzi oyo gw'olina olwaleero, olunaku olumu agenda kubeera bba w'omwana omulala. Omwana omuwala oyo gw'okuza olwaleero, olunaku olumu agenda kubeera mukyala w'omusajja omu. Ekibuuzo kiri kimu, omugamba ki? Omubuulira ki? Osobola okubikka ku kusoomoozebwa kwammwe mu ababiri, gwe n'omwami wo, n'okuza abaana bano ng'obagamba ebituufu, si ebyo ebikuluma naye ebituufu. Osobola okulaga omwana ekkuba ettuufu, si ly'oyagala olw'ompuliraayo eri munno, wabula n'omulaga ekkuba ettuufu ly'alina okukwata. Oba omuttidde olugendo lwe ng'omulaga bintu birala, gwe by'olowooza ebimuyamba. N'oyigiriza omwana obutawa musajja kitiibwa, n'oyigiriza omwana obutafaayo ku maka ge, n'oyigiriza omwana obutamanya biki byateekwa kukola we. Togenda kubeera na mwana oyo emyaka gyonna, lunaku lulikya nga toli naye. Agenda kuyimirira waatya, agenda kubeera atya. Kale tuteekwa okusigala nga tunywezezza omusingi gw'abaana, kubanga abaana abo abato y'ensi egenda okubeerawo emyaka 8 okuva kati. Ate ensi endala egenda okujja mu mbuto z'abannyinaffe, bakyala baffe, baani bonna egenda okujja, wabula enkuzibwa gy'eneekuzibwamu n'enteekebwateekebwa gy'eneeteekebwateekebwa kigenda kusalawo ekigenda okubeerawo emyaka 10 okuva kati. Kibi nnyo okulowooza nti gwe ensi egenda kukoma ku ggwe. Abaana mubakulize mu makubo ge basaanidde okubeeramu, so newankubadde nga bakuze tebaligavaamu mukube talifa olyoka onye emmeeme ye okuzikirira. Ebigambo ebyo byagerwanga jjajjange omukyala, era n'enkula nga mbiwulira ne binnyingira ne binkwata. Enkulaakulana y'amaka etudde mu mikono gy'omukyala. Mukyala bw'ategeera kyali, n'ategeera omwami gy'alaga, n'asalawo okweresa ebyensi n'amasanyu n'ebintu ebisikiriza mu nsi, ne bazimba ekirooto, bamala ne bagguka. Ekyo kye kitiibwa ky'amaka. Ago ge maanyi ga famire. Awatali ekyo famire egwa. Ate famire bw'egwa, abaana basaasaana, ensi bagabana. Bwe watabaawo nnyo kisa, Katonda kubakwatako n'abayigiriza, olulyo lusaanawo ne luggwaawo. Kubanga awo sitaani waayitira, emitima emibi we gijjira, entalo we zijjira, okuwalaggana we kujjira, n'ebintu ebirala we bijjira we bizuukukira, ebyali byasirika edda. Njagadde okuwaayo puroguramu eno okulengeza wa gye tulaga. Oba bw'otunuulira ensi etwetoolodde olwaleero,
empisa tewakyali. Abantu bavugibwa nsimbi na byanfuna na tubisikiriza mu nsi tewakyali bali. Ndowooza bamaama baffe abayimiriranga wakati mu kizikiza ne bakuuma ettaala mu bo ffe tusobole okubeera kino kye tuli. Kale weewuunye singa mmange singa jjajjange omukyala tebaakola kye bateekwa kukola wakati mu kusoomooza okw'enjawulo. Amazima gali nti nange saalitudde mu studio wano. Kino si kyogerako nga nkyogerako bwogezi, wabula nkimanyi singa jjajjange omukyala teyakuza kitange, singa mmange teyeewaayo kukola kye yali alina kukola ng'omukyala, nze mu studio wano saalituddewo. Kye bayita women emancipation oba okuteekateeka n'okuyamba abakyala tekitegeeza kubeera waggulu w'abasajja, kubanga ebintu bingi byabeerawo ng'omukyala tannatondebwa, wabula ategedde kwe kutegeera kyekirooto kyono gwe nfunye era bwe neebaliza n'abasajja abawadde abakazi ekitiibwa, ng'omukazi ategedde ekirooto ky'omwami we n'amuzimba okusobola okukituukako. Bwe mutuukayo teweerabira gy'ovudde, kubanga ono otambudde naye ebbanga ddene. Bw'abanga asobodde okukuzimba okutuuka w'otuuse ne mutuuse ekirooto, muwe ekitiibwa, mulekerewo ekyo ekitono gwe kyolowooza nti kyekitono, wabula okimulekerewo ng'omuntu omuyambiwo akusobozesezza okukusitula n'okusitula ekyo ky'ositudde bw'abanga akikoze. Wabula eriyo n'abategeera naye era ne batatwala buvunaanyizibwa kukola ekyo kye baali badde bakola. So nga ate omusajja bw'abaako waatuuka balaba nnyo omukyala okusinga omwami. Kale bw'obanga oli mukyala ng'oli eyo ng'okyalina omukisa olwaleero, Katonda akwadde omukisa ogw'obufumbo, ziba amatu ku nsi byeyogera. Toyinza sisobola kuddira byafaayo byange nembireeta mu bulamu buno obulala. Bakadde baffe bayita mu bingi, tuyiga buyizi ne tubayigirako, ffe ne tusobola okutandika ekkubo eppya nga tuzimbira ku birungi ebyo bye twabayigirako ne tutwala olugendo mu maaso olupya. Omuntu yenna asobola okusalawo okubeera ow'enjawulo kwaba baamusooka, naye ng'azimbira ku birungi ebyo bye yayiga asobole okugenda mu maaso. Bwe tunaamanya kye tuli, tugenda kutegeera emirimu gyaffe n'okuyitibwa kwaffe mu buweereza bwonna Katonda bw'aba atuyiseemu, n'obufumbo buweereza. Ate ng'ensi egenda okuzimbibwa, ensi ey'enjawulo ezimbibwa si mu masomero, si mu matendekero g'ensi, wabula mu ttendekero lya waka. Ekitegeeza nti omuntu bw'atalengera mu maaso n'okkiriza okuleka ebyensi eno, n'okkiriza okuleka ebirungi ebisikiriza, n'osalawo okuyimirira ozimbe ekyo ky'otegedde, tewabeerawo kibaawo. Njagala weebuuze, emyaka 2 okuva kati ogenda kuba oyina emyaka emeka? Emyaka 10 okuva kati ogenda kuba oyina emyaka emeka? Bw'obanga osobola okuwulira puroguramu eno n'ontegeera bye njogera, emyaka 7 okuva kati ojja kuba tokyaliwo. Bw'obanga osobola okuwulira puroguramu eno n'otegeera bye njogera, emyaka 7 ojja kuba tokyaliwo. Bw'onooba wooli, amakulu gajja kuba gakendedde ag'obulamu bwo. Kale bwe kibanga ekiseera tekibeera kiwanvu, lwaki tetukozesa ebiseera ebyo ebitono okukola kye tuteekwa okukola n'omutima gwaffe n'omwoyo gwaffe, awataliiwo kwekuluntaza, awataliiwo kwebuzaabuza, awataliiwo kwekwasa, ne tusalawo okubeera ekyokulabirako eri abo. Nsobola okwogera ku jjajjange, nsobola okwogera ku bakadde bange, nkyaboogera ku bajjajjange tebaliiwo, bakadde bange we bali, nkyayogera ku bajjajjange kubanga tebaliiwo, kubanga olw'ekyo kye baakola baawaayo ne bakkiriza okubeera ekyokulabirako. Tusobole okuyigira mu byafaayo byabwe. Kyannaku nti okyasobola n'okusanga abatasobodde kuyigira mu byafaayo byaffe. Njagala okutumira ku baana n'abazzukulu aba mugenzi Ssenkaayi, nsaba tuyigire mu byafaayo, tutandike ekkubo eppya, okutambula kugende mu maaso. Nammwe wammwe gwe n'oyo n'abo, mmwe tusobola okutandika essuula empya, okutambula ne muzimba omusingi abaana kwe basobola okutegeerera kye bali, kubanga ensi mmwe ababiri mmwe abaana bammwe tebaaliwo nga mubazaala,
kale ne bwe muba mufunye kusoomooza kwenkana ki temubayingizaamu kubanga tebaaliwo. Gwe ne munno bwe muba temusobola kumaliriza byammwe, abaana mubaleke babeere mirembe. Naye omulembe guno guyingidde ne mu baana ne gwagala abaana bayingire mu ndagaano zaabwe ze mwakola nga bo tebaliwo. Njagala okutegeeza nti abaana abo tebaaliwo, naye gwe waliwo ne munno. Ne bwe mbanga mwesobezza, ne bwe mbanga wamuyise mu mbeera efaanana etya, omwana bw'ajjanga mu maaso go mugamba ekituufu, tomugamba ky'owulira ku mwoyo, mubuulire nti mwanange ebintu bwe batyo babikola. Okole obulungi so okusiga obubi, kubanga omutemerako ettaka ate nga waalibadde olongooseza mulongooseze ekkubo. Kale nkya twagala okwebaza Katonda olw'abamaama, abakyala, bannyinaffe, bajjajjaffe abakyala, olw'ebyo Katonda byasobola okubayisaamu ne basobola okubikola. Abakyala abo abayimiridde ne bawaayo kyonna kye bateekwa okuwaayo, ne bakola kye bateekwa okukola wakati mu kusoomooza okw'enjawulo, ne basigala nga bawa amaka gaabwe ekitiibwa, n'okusingira ddala ne beewa ekitiibwa. Bw'ojja e Kampala olwaleero, buli ampuliriza osobola okukimanya, bw'ojja e Kampala olwaleero ensi eragawa. Omwana yakafuluma yunivasite ayagala avuga emmotoka mu mwaka gumu, ekivaamu kiki? Ndwadde na bizibu. Tetuganye ssene ennungi tuzinoonya, naye bakola nkole. Era bw'okeera ku makya n'osaba Katonda okuzikola, akuwa omukisa. Ekikulu kwe kusobola okubeererawo mu ekyo Katonda kyakuwadde. Gwe ky'olabanga ekitono omulala kyasabirira, gwe ky'otowa kitiibwa olwaleero omulala kyayagala.